ko ngamba BSTV kasube bulamu ali bulungi nnyo abalwadde mwena nsubira mukama inenge ali kubatereza muko era twongera kubasabira muterere bulungi mukama abanyige buli omu abere bulungi tuli mu Christmas season munango manyi season ene eberamu ebintu byanjawulo nnyo naddala nga okiraba tuberamu ne accidents nyingi so abatambula banange mwegendereze ba driver mwabavuga abantu baffe era naffe abavuga bana twegendereze tuba tutambula abantu batambule bulungi ate jjukira nti nakakuba kwekali ate kiri most likely umanya kuba kaba kwekali accidents ziberawo nyingi nnyo mbadde nakayita wano nga tonatuuka wano kumpi ne watu wano wetuli waliwo accident ebadde waawo etabadde nnungi naye ate era kivudde ku nkuba mbwe enkuba yeresa akaseerezi ako accident enebeera so mwena abavuga motoka abavuga obugaali abapikipiki munaye mwegendereze mu ntambula yammwe mu Christmas eno abantu banyanfuna ebizibu mu Christmas naddala accidents zibeera nyingi nnyo ate n'abapoliisi era nammwe tubasaba mukole omulimu gwamwe omulungi ennyo naddala ba traffic tokkiriza muntu atalina kiwandiiko kuvuga motoka kubanga agenda kuyitako atuuke mu maaso akole accident jjukira ajja kubanga yakava ku sport yo bajja kubanga bakunenya lwaki ono yakuyiseeko ng'ate talina pameti talina bisaaniza bimukkiriza okola ki okola gundi okuvuga motoka so mwenna njabagamba nti mutambule bulungi mu Christmas season eno ate n'ab'emiwendo mukendezeeko ate temugenda nnyo waggulu Agatha nkutumiddeko nnyo mukwano gwange munange bikuluma naye Agatha naye ate yafunyemuko obuzibu eyalwaddemuko naye ye agenda kuteera bulungi nnyo era ndowooza ku Monday tugenda kuba tusaba tula naye wano tuterevu nnyo ate era Irene Nakazibwe munaye naawe nkutumiddeko nnyo nsaba Mukama Katonda akuwonye mangu nnyo ojje tulasane munange okitegeera tukole bakama baffe okitegeera abaana basomi ngenda gamba nti mwaze waka of course this is Christmas mugende mubeere nga mukolerako bazadde baffe emirimu entano zigiso basibira ate mubeere bampisa mugendeko mu makyaki musabe mu mizigiti musale ate wumbera ne wakanawo era mukoleki musale program abachamalungi yamanya Ed Uganda 256 ngaze agatuddemu esaawa zino amachamalungi gona kola leero ngera kivuga kubanga kivuga sekao ate mu maaso yo program ngawo kimanyi tubeera no rugambo tubeera ne sports tubeera no mulamwa ate tubeera no mugenyi okitegeera yes uterevu nnyo tugenda kubanga tutandikirawo mbiri nga wokimanyi always amachama nyinga gatandika tutera nnyo kutandika ne around the world oba amabulire agatutumuse nnyo agakuteyo nnyo mu nsi yonna okitegeera gego amabulire agaba gakuteyo nnyo kugamba gakuta abantu emibabiro tugendako straight nnyo mu around the world around the world onako olwaleero tugenda kuba tutunuulira gundi President Donald Trump omukulu omukulembeze wa America weyavuddeyo munange n'akola statement about kugundi ku attack eno eyali wali mugundi mu cash market oba kosha market gundi attack eno yaliwo munange abantu balwana amasasi gavuga abantu okugenda okufunikira nga mulimu era abantu abafudde ekitali kirungi actually abantu mukaaga abafa bantu mukaaga abafiira mu katabanguko ako ate era abantu babiri ku mukaaga abo bali suspected abantu abakola ki abatandikawo okulwana okwo ekintu ekyo kyali kizze kivunulwa mu ngezanjawulo nnyo abantu banya bakyogeddeko so omukulembeze ono yavudde n'agamba nti ekiyiteeyo kibi nnyo yeye yakivumiridde nnyo n'agamba nti olutalo luno luli between the Americans and the Jewish beba Yudaaya abalivinga mu USA ababeera mu USA so ekintu kino yavudde naddala abaana abasomi abali mu universities bebavuddeko gundi akatabango kano okubeerawo so yavudde n'agamba ekintu kino kibi nnyo tugendako still ku kulonda okuli mu USA gundi tugamba akalulu kano nga nabagamba juzi wano akalulu kano kaleese nnyo ebintu bingi nnyo ebyogerebwa about this gundi policies ziriwo bagamba nti amazima gali nti this time USA
again yibo babagamba nti this time bagenda funa omukulembeze ow'amazima kiba kigeza nti oba mabega wabadde twafunako omukulembeze simanyi lwaki USA eteranye okwekyusakyusa mu bintu ebyenjawulo when Obama was coming bagamba tufunye omuntu w'amazima. When Trump was coming, Trump bamudabutinga munye bamudabutinga nyonyo nate really kugamba alazenti abadde so much controversial and at times ebintu byagera tabigenderako. So but for this ndoza akalulu kano bagamba ndoza akalulu kano kagenda kuba akaleeta omuntu omukulembeze ensi yonna ensi oba eggwanga America yejja kubanga ekola ki eyesize ennyo kati fwede tulina kyakola tujja kuba naye still tulinda tulabe omukulembeze ono agenda kubeera atya okitegeera amawulire go mangi nnyo ge tulina olunaku olwaleero ndowooza bwe tuba tuvuddeyo okuyata ate tugendako ku today in history olunaku olwaleero kyekyaliwo ekimanyikiddwa mu nsi yonna olunaku olwaleero munnange wetwogerera ennaku z'omwezi zino olwaleero nga 13 Desemba wetwogerera omukulu amanyikiddwa nga Saddam Hussein y'omukulu gwetwogerako lwe lunaku munnange lwe yakwatibwa. Jukira bamala okusayininga buli kimu nti omukulu ono afusse kirala ne basalawo bagende bakole ki bamugweko omukulu ogwolaba oyo omukulu we bamukwatira wali mu kiyumba kye bayita Abi Dawal wali gugundi mu Iraka era kumpi nesite gye bayita Takrit City. Omukulu ne yali ekukumye eyo wansi eyo naye munange bamujjayo waliwo omusirikale eyamujjayo kwegamba namuliviri amadaga omukulu ono muguddeko omukulu ono wati naye of course after yali executed oba yattibwa omukulu ono Saddam era batwogera Saddam munange abakyamanyi allegations zibeera mbu wow yetafangako Saddam tafanga eyo just munaye Saddam yattibwa mu operation gye batuuma Red Row okitegeera Red Door was operation it's more of obanchirete ntya mu Uganda nenga omukulu ono yattibwa ge mazima. Omukulu ono yali mukulembeze mu Iraka okuviira ddala mu 1973 paka 2023 we yattibwa okitegeera ate era munaye we yamala okuttibwa omuntu eyaddako kati saawa zino alinga omukulembeze ate mu America kikwewunyisa US Army Lieutenant General J. Garner esaawa zino yakola ki yaliyo nga kwegamba akwatiridde ekintu ekyo paka nga Iraq ekoze ki etereddemuko bulungi. Eyo tuba tuvuddeyo tugenda straight mu birthday y'olunaku olwaleero. Birthday olunaku olwaleero buli azaalibwa olunaku olwaleero ozaalibwa naani? Abantu bangi nnyo ba celebrities ba icons bangi bozaalibwa nabo olunaku olwaleero. So olunaku olwaleero buli celebrating a birthday ozaalibwa wamu n'omukulu Jamie Foxx. Jamie Foxx yona amanya g'amatuufu ye Eric Maloney Bishop gemanya ge amatuufu. Omukulu yazaalibwa nga 17 Desemba 1967. Olunaku olwaleero aba n'emyaka zitambuddemu abali ku gundi muba musobola okukola ki okumanya emyaka gye kuba ffenna tulina emyaka. Ate omukulu ono amanyikiddwa ennyo ng'oggyeko erinnya lya Eric Maloney Bishop amanyikiddwa ennyo mu mannya aga Jamie Foxx ennyo ge bakinga okumanyiramu nnyo. Omukulu ono yaliko presenter era kangamba akyalina presenter, yes akyali presenter ate era producer akola ennyimba ez'enjawulo ate era producer wa films ez'enjawulo. Omukulu ono muyimbi ate comedian. Ebyo ebintu byonna eyo yonna profile ye okiraba. Omukulu ono yatandika okumanyibwa ennyo wali we are featuringira mu movie gye baali bayita Ray Charles eyo yalinga seri. Ray Charles
weyasingira ennyo okumanyibwa omukulu ono Jamie Foxx. Omukulu ono alina profile nene nnyo, profile nene nnyo wetwogerera akozeeko ku television gundi series bagiyita the Jamie Foxx show, abadde nga akikwataganya bulungi nnyo, era n'akolako gye bayita Bid Shazam nayo era gundi ye ebadde wali mu America, ate n'akolako gye bayita White Famous. Ezo zonna gundi television shows oba TV shows zabadde ajjanga akolaki akwasaganya. Alina abaana babiri, omuli n'omwana era olwaleero yanaye kati ajoininze film industry, bamuyita Corinne Fox, omwana wa Jamie Foxx, okitegeera. So alina profile nene nnyo, muyimbi wa hip hop ate ne R&B, ezo zonna azikuba pop music, abeerayo okwo agenda wakati nnyo, ate ali mu label gye bayita 20th Century Fox. Omukulu ono oyo na profile alina abayimbi bangi nnyo bakoze nabo collabos nnyingi, omuli Ludacris, omuli Kendrick Lamar, omuli T.I., omuli abayimbi nga Kenneth Mare, bangi nnyo n'omu Jamaica gwe bayita Marlon Mare yakolako naye collabo. Oyo ye Jamie Foxx omutuufu ennyo. Abasajja babeera mu nsi nga balina zi profile, ogitunulamu nawe n'ogamba kyekyo. So oyo ye gundi ye Jamie Foxx amanyikiddwa, ate era sira abasinga nnyo okumumanya bamumanyidde mu movie gye bayita The White House Down. Movie yali best ku gundi ku byobufuzi, okitegeera. So olunaku lwali wa celebrating a birthday, celebrating adala wamu n'omukulu Jamie Foxx oba Marlon Bishop. Kati tugendeko mu bulango kati nnyo ate tukomewo ne sports.